Kale mwebale abali ku channel mwebale ku subscribing mwebale ku liking abampita Samike era nga tukyali Jinja ne ku luno tuli mu lugendo nga wotulaba tuli mu lugendo ndi wawo ne muganda wange mukulu wange mu buli kimu nno mukulu wange mu mawulire ali nyuma naye nanga yatandika amawulire mu 28 so ndine Kisibo Howard yakwanjisewo bitambula bulungi lwakuba nti oluganda lunsumbuwa okwogera bwe ndwogera abantu bansekerera mu ndwogera ate yogera olusoga naye nange munansaasira wembasize mu lwanzo era nange sirutegeera nnyo nti abaganda okunsekerera ayinza aye nga bitambula bulungi alhamdulillah Allah akatuwaire obulamu twenda okumwebaza olwekyo yesebo actually nje tuli kujja beetayo Bujagali yes Bujagali eno na wali falls eda Bujagali falls dowuliranga tebweta Bujagali falls ni je tuli kujja sebo je tuli kudda kitegeeza mu Luganda je tugenda je tuli kujja mu Luganda mukoba je tugenda so Luganda nduwulira it's only that lunka lubiriza okwogera okay atugenda kubanga tukola emboozi tumanye ate ku mukulu eyaddira Bujagali fe mu Luganda tumita Jajja Bujagali dada Bujagali mu Lusoga dada Bujagali naye waffe Jajja Bujagali aye erina tirikyuka osobola matovu basobola omukyusa mu Luzungu fe nga tumuyita Bujagali anti mukola nsobi eba nsobi muba mukyusisa erina ly'omuntu era oba otegeezeza muntu wundi mu mawulire you know that nti pronunciation esobola okyusa story yona yagyonoona mbadde manyi Bujagali kitiibwa sirinnya Bujagali muzimu muyinza ogweta waimo mukyeta oba lubaale oba ki muzimu n'ogutwala emizimu gyona ajja kwinonola n'ogutwala emizimu gyona mu nsi yona kale agwe tuba tukolako bagaye bamuyita dada Bujagali nze mbadde muyita mu Luganda olwaffe Jajja Bujagali lwe lugendo luno atutwala musajja angambiye deputy PD programs director wa radio esinga obunene mu Eastern region wanji tata owa radio esinga obunene mu Eastern region Busogan radio no tija kuseka Ipsos report duzi yafuluma Ipsos report duzi yafuluma nga tulina ku abakozi mukaaga 6 ku Ipsos report omuntu atwiririrawo yalina ku abakozi babiri so nani abasinga obunene mu abasinga tata kale ife katube mu kyokutaano tontama zabingeke gange Alan Kamoli yali ku kamera naga buli kimu kye mulaba ekigenza obi ku kamera nga bakikutte bubi obanga kirungi abeera Alan so tugende mu lugendo no then tumanye Okay, tumaniriza abalaiba UNIQE Media Samike gemanya gange mwele kubanga mulayikinga musharinga era nga mukomentinga ku videos ezenjawulo zemba ntaddeyo kulabanga oba oli awo mbaako byembalaga n'ebirala byembanga musobola okuyiga mu programs zemba ntaddeyo nga we mbagamba Alan Kamoli abeera ku kamera era nga buli kigenzo obubi kyonna bwe kiba ebifaananyi nga kirungi Alan Kamoli bwe biba bigenze bubi era nga abikutte bubi Alan Kamoli
simula yenna channel eno tetuvuma tetuwemula tetutyoboola kiddamu buli wenkola program neŋŋamba nti gwoba oli eyo ng'otyoboola abantu obayisaamu amaaso bavuma komenti yo tetugyetaaga olunaku olwaleero tuli Jjinja era nga tuzze okukyalirako simanyi oba bamuyita musajja ow'amaanyi oba waliwo ekitiibwa ekirala ajja kuba ampabulamu naye ffe we mbadde nzija n'omukulu andeese nga emwalabye mu mmotoka ffe eri tumuyita Jajja Bujagali naye aŋŋambye eno bamuyita Dada Bujagali. So nje tunyumyemu yasikira atya oli eyagenda byajja bitya tumalize program oba oliawo ng'otegedde yani n'ebyo ebyogera olumu nga bya bulimba oba nga bituufu beerako tutambule naawe sebo wangi ogamba otya eno sebo ndi bulungi muli mutya mwebala emirimu mwebale kuweereza amanya amaina nabamba Bujagali owaana Bujagali eri mu Luganda ye Bujagali waffe tukyusa byaffe Bujagali Ebuganda bakyusa mu kyati Bujagali naye nga kiri Bujagali nabamba tikiri Bujagali kiri Bujagali kati Bujagali obulamu bwo ng'omuto akwakati wagira n'ovula n'ofuuka kyewafuuka okutusizaamu akatonotono Bujagali yasomerawa Bujagali ndi muzaale wa Buyende Kidera nakulira mu kyalo okuva wano okutuukayo olugendo luwanvu ino osobola okukozesa emitwalo nga 3 ku 2 okutuuka wenzaalwa toza disitulikiti esembayo ku Busoga ate wano idinda wagati wa Busoga nazaalwa omwami era n'omukyala mama ni baba era baliwo wazaalwa abameka tuli abaana 5 aye nenze owokubiri mu kusoma wasoma nasoma toyinza kubaawo sana mu Uganda nga tosomyeko nasomaku ate nga nali musuubuzi nga nabyenkola kyali muswezi kyali musamizi nali nebyenkola tulako omuntu bwabona omuntu asobola okuwa byatayidi aye abandi di nali musuubuzi nali kumbuyo obusuubuzi nga nswaka ebyenanda nkola biki mingi omuntu ojo okukulanga bimodde okoze mebitirivu lindako wali muntu owa bulijjo akola emirimu gyo ng'omuntu omulala yenna tewali mu bino byokola kati nali muntu wa buliddo nga iwe bwokola emirimu gy'amawulire tyali musawo wa kinnansi era tyali muyiwa Obusoga bakaba ati omuyiwa aye ife Obusoga tukoba nti buli maka gawani lubaale waago muluya timubulamu nki timubulamu bya lubaale aye nga tiniwo obutambuza kitegeire tiyinza koba nti naitibidi aye waka waife lubaale yaliyo waliyo empewo emisambwa emizimu abalongo byaliyo aye nga tibiri waka wange aye mukika byalimu era nga bina babitambuza nga gwe nali muvuka akola emirimu dange nali namuzani wa mupiira wali ozanya namba ki omupiira ngwidi namba 7 nisoyizaana bulungi kati ogambye bazaala abaana 5 second era wali second born bana abalala
third born fourth paka ku wokutaano oba noone yasooka tewaliwo mbeera yonna nti oba empewo oba nga ogambye ez'ekika oba ezaki zirina gwe zakwatanga obanga kwaga ogambye tewabiriimu ezirayo era bo tibasawo era tibasamize bantu ba bizinesi bakolera wa abandi balina kuliya tibali wano abandi ayi tibasamize ne bamuzeeyi si basamize basiraamu nze nga sano nkakali kuva nabamba Bujagali nze Hassan Kirunda. Okimanyi mbadde nzija mu mmotoka n'omukulu andeese nze wentegedde nti Bujagali kitiibwa nze nali manyi Bujagali linnya lyo lyoli so yegwe Hassan ali netebwa Hassan haisad no Bujagali nabamba bw'omala okusamira omusamba gwa nabamba amaina ogona gwalina okuva enyuma mu nguli kwayo agugavaawo oba ofunye ekika ekindi kuba ye inabamba eyabamba ensi n'eggulu ife tukoba nti mu myoyo edifuga ensi eno n'omwoyo gukulembeire kuba n'omwoyo gwaweebwa obuyinza okubamba ensi eno n'okubamba eggulu gwayawula amaadi n'obukalu kyova toyinza kuvaayo nga niwo kaali Hasani ebyasani byaliwo nga nkaali Hasani esano nobe sano nize nabamba Bujagali noole yena omugenzi gwabonako eyafa yali kwa amaina ge n'ekika kye yalina kyo bw'amala okusamira yaba namba Bujagali ate ye yali Bujagali 39 tiyasooka nze ndi waana ye 39 nze ndi waana ye yali 39 nze ndi waana kakati ofuuka ddi Bujagali tofuuka bufuuke mbe tuva nkyo ng'omaze kulya akwale wakoga otya nsazo nze Bujagali mbe ate nze nkukobye tiri mwana wa mugenzi tiri wa kikaki ti dada wange bakojja wange obaani muziza ku Luganda Buda omusamba gwensamira nabamba tikugema bakika nti nganze bwe nafa nti omwana wange najja okwirawo mbe mweni nalonda omuntu ayinza ogema gwatweye Buganda oba amutwere Kolomojo kasitabe nga muntu nga muna Uganda oba muntu wansi eno yona kuba wena wayenda waleeta omuntu tomuwaiteeka nti olina agema musoga yenka be oba olina kugema muntu gundi be kuma kumyana kulika amawanga agandi mwene galeeta amawanga nga tibasoga yagema ka Baganda waliwo Bujagali yatwa ku muwanga ayali Muganda faye kuni Bujagali yali omunolo twali kuko no munyankole mu bachwezi mpegano yagema lwakola ki bwayenda ayetayira mu mwana wo era nze bwe mawanga amaze okuwumulanga ogwanguweire omwana wange tajja kwira mbino ndi musamize tasaba nabamba mbe no mugenzi oyo owe waawo obwinewo eyafa oyo gwe omugenzi yalika abaana be yazala ku baana yalika wa abaana aya abantu basamize tagema ba kikakyo tagema baanabo ate nga nabamba takuba ngombe nti nja kuida nkugeme oba ndakuloosa guno mwoyo gwa buyinza lidobozi ati wabo buyinza nti bwakwenda kugema bugeme yakutambuza yakutwa mu kifo kye kyabasazeewo abantu bena ababulido n'abasamize abeteba abaswezi oba abachwezi abona abaida bakola emikolo okumanya nti nabamba nakoze eki naidya nabamba alina amakaga amakulu gali mu nnanda ife tugyeta nkuni oba ekifo kye olubiri lwe bwagema omuntu gwagemya amutwala eyo ate yamwiza ku bukalu
nti yagaita olukalu n'amaadi olubisi n'olukalu wamala okola emikolo edo nabambamu eyogerera byayenda ayoko abaana bamba ayita kuwida nti naloose nga nize Bujagali era sano ndi Bujagali be nkyaimeku emyoyo nkyaimeku emisambwa emizimu bomebena bingi kuba nabamba tali yenka nambalika emyoyo edimwerekera edindi edimutambulirako nabamba ni kabaka w'emisambwa ni dada w'emisambwa nona obo omusambwa oguwulira Buganda obo owulira Nakayima obo owulira Ndawula obo owulira Walusi bona bona ensibuko yayiwe yanabamba ate wona okiri nti amaadi n'obulamu ate ni mwene maadi ate ni mwene ensozi kyova kwa nti nabamba nti yabamba buli kimu nakibamba n'obuyinza bwe wano wooli oli mu Bwakabaka bwa misambwa kale asamikege banya gange tuline dada eri ffe tumuyita Bujagali gwe tunyumyamu naye okulaba nga atunyonera one agambye wekibanga omusambwa guno gunakutekinga on tegukuba ng'ombe tegukugamba gulonda bulonzi ekyokubiri kyentegedde nti ate we gukulonda tegusobola kulonda mu baana bo sikyo tegulonda mu baana bo mbusimanya nze mbadde Bujagali ne mutabani wange ajja kubeera nedda nangamba n'ekirala ndi mu kutemerera abo abatategeera bulungi Lusoga wadde nange sirutegeera bulungi ekirala nti we guba gukulonze amannya go gali gavaawo kuba agambye bali bamuyita Hassan so ebya Hassan sima bampita Hassan biki byonna bivaawo noba nga ate awo gwe kati ofuuse Bujagali nabamba Bujagali nabamba so tukyeyongerayo kati gwakulonda ddi mwaka ki sobola kwidukira kuba akasera kanene aye nga ndukira muti butitiri myaka ena myaka ena saa ne myaka ena edibiseewo nga maze emikolo nabamba era nga ndi Bujagali nabamba ate nikona kutulamu abantu emboozi gimuwulira enkyamu nze ni musada omusamizi akulira abasamizi atayenda kulimba abantu bajja basuubiza ebikola ki ebizirayo nja kutwala Bujagali kino Bujagali byakwanda kwa byakola nayo takola Bujagali tagaba sente omuntu okoba atada kuyida nkutwale mu maadi wansi nkuwe sente nkole nti ebyo bya kifere wabula Bujagali boyida idosa kyokola ki kyoyenda musamba ogwanira abaana baagwo bwaba akwenze yakuwa bwa yakwigulira emikisa ekyokubiri bino bemuwulira lugero olugero oli munabamba luwanvu kinamba bwagema omuntu amutwa mu maadi tino wali enkuniye no wali entebe yakola ki yatwala ku omuntu we yamutyamisa eyo omuntu yakola emikolo yavaayo ayezerayo kaliba katyama ku ntaje kuki yeza kaliba ate ngempe we nakugememala ku waluliba ntodafuna nga kaliba otyame koserere ku maadi ebyo bigambo by'abantu babulido abalimbagana oluko ende okusanyawo obuki obuwangwa indako Bujagali yatambulira ku mazzi sikyo ku kaliba ebyo bifu tola kunze omwoyo gwene omwoyo guntemu nabamba omwoyo nze ni mubiri omwoyo gwene omusambwa nokugema iwe gwa kwambala gwakole ekyo ayiwe omuntu tokola ki tukikola esano nze gwegwana naye ogana muntu omwoyo guzira guize kumbali ogana muntu nganze wabula omwoyo we gwida gukola ebyagwo ebyendawulo nga bwantu omwoyo gugema omuntu gumutula mu muliro omuntu yali omuliro nga tayire ogwa mwoyo aye mwene nga gumuvira kujja muliro gukola ki
gumwocha aye nabamba omuziro gwe nti omuntu akulimba nti nabamba asiba ku maadi kwakozeki kwatyaime ku luliba nze omuntu nganze mukyamaku amaadi gantwala watoyina mwoyo nga mwoyo taidye ate mwoyo takolera bantu bamana omwoyo gwida mukasira kago okolaki wegwidire gwatwala omuntu oyo nga zakolaki amubwine era yakulimba ati Bujagali yasiba ku maadi nga ali ku luliba ebyo bigambo bya kifere bya bulimba byakufeera mbashi biwuliranga sorry ti omukulu yatuulangako n'aseeyeeya buli waayagalidde naye baana mmwe mulimba ayayaya so omwoyo we gwagalidde infact kiriwo ekiti nti Bujagali byakola abikola lwa mwoyo ogwo we guvaawo asigala muntu tasobola bikola omuntu tasobola kukola bintu ebyo ate no yakulimba ati ete mankumaadi waliwo akaliba bombuza akaliba akafaana kati akaidi era mbadde nakugamba akaliba onakandagako bile bintu bya mwoyo akaliba ke mutuulako ku bazzi onakandagako okay katubadde okyautemera ebyobulimba oge Bujagali tagaba ssente wongambye then n'ekyekya ekyo Simanyambu kutuula ku mazzi ku kaliba ate ekirala oli abantu bibatambuzeeyo ku Bujagali nga bifu abantu batambuza ebigambo ebyo olw'okwenda okwibira mu banayibwe n'okwenda okwefuula kibatali nze wano wooli oli Bujagali era oli ni Bujagali nabambanzi owa 40 ndogera kyembwoineku nekyendidi kuba omwoyo guboogerako ninza agubandwa ninza agusamira era gwogerera ku nze mpegana yo watasamira mwoyo guno toyinza kugwogera kwa togwidi buli omu abana makage ategera mukazo kyayenda ategera abana bintu mwana wange ono alya muwogo batalya muwogo aye mpegana bawaye emboozi edo nabali kwita obusamize tuta kwegulumiza ino kwogera bigambo bizayo guno mwoyo mukulu okuva emyoyo era omuntu bw'aveeyo ide yalima ati ndire nabana bamba nkuto ya Bujagali nkuto ya wansi munanda bana mujja kufa eza mutaja mu maadi wansi ngaza ku mwoyo guno omwoyo gwange okugemye gwene totegera kiri ku nsi ekitegeza yebo idanga olikutegera nti okuja mu maadi mwoyo dakufira bwerere balimba abantu ebigambo ina bambuza ebigambo bingi mboge n'amagi watakunanda namba tali yankoko tali amagi nze tili yankoko tili amagi abantu omusambo ogwo mpegana yo ovuye n'amajigo mwoga takumadi kulo oje wansi ojafuira bwerere kana amaji abiri nogira nokirira amaji g'abaana balungu amage tugabuga bule wano tugabulira ku bukalu twagabula abaana abashi abalongo ni bana alongo abewalula balya ku majago aye tikukoba nti gakuta kule otyame kuliwo ejo so ulituka kutyama wasoko olinge mungu iwo muntu omulamu ngoza ku mwoyo osokola eri bali embuzi bali ante wata ku maadi tija wansi ojafira bwerere ebyo bigambo byobulimba mubivwemu dino emyodali okuvaya naira nga tambuzo bwakabaka bwado ate dafuna obugabane bwado omuntu bwakulimbanga emboozi edisuka lityembozi 5 mana nti kikyama wetukire mwene otegeere namba biki byakola nabamba agaba obulamu nti nabamba atambula n'omwoyo gweta walumbe bwetukukyusa mu Luganda bagweta kabaka bulamu atambula n'ekiwanuka atambula n'isejja bwetujye Buganda bamweta wannema atambula n'emyoyo mingi ensozi aiki enanda n'emiti wamu n'ebidiba nti n'omwoyo gutwala emisambwa donona nga mulimu amawembe mulimu abalongo mulimu emizimu dadawe yafa yena omuzimu ogwo bakugema bagutawa nabamba nasomula omuzimu ogwo kwira mu kikakyo aye sawa dino buli omu ayogera ebigambo bye mukumana okukwe abantu bawula butonzi na buzaale nabamba ali mu butonzi nti kwifa abantu babulido futu okuzimba enumba ezimbwe wano buzaale enumba eri mu buzaale ayo obutonzi n'enanda
iwe omuntu bw'okola enanda oba okoze daamu kiwe kiri oba okola kidiba aye guli omwiga guli enanda nti eyo yakatonda nyakola ki yatonda yataamu obuyinza era nze ndikiriza nti malayika eyo yakatonda yawe obuyinza okwida okuzaala emisambo egindi n'abaana abandi ku nsi kuno ninabamba bule butonzi obuzaale n'empewo eyawaka oba mukikaawo osamira emando yawaka osamira ekiwanuka osamira ekimusoke aye ng'osamirire wa mu famire emu y'ekika oba bweta buzaale aye tugayita obuzaale twabuta ku butonzi olusozi butonzi ate kuliko obuyinza bwaku ogwo omwoyo ogufuga ogwo n'obutonzi obuzaale bwabona olusozi nga luniize nanda ng'eniize tutufuna maadi nti obutonzi ne bw'ojja mu mpewo y'ekika wafuka mu isabo ly'ekika tofuna maadi nti diremwe gwena guli muka supiidi gwayida ku buki ku butonzi wakoba nti likwendako obuyambi omwoyo gw'ojjamu ogw'obuzaale gwida ku butonzi bwegufuna amaani aye empegana abantu bagayitika obuzaale omuntu abandira omusamba gw'obuzaale oba abandira amando ya buzaale oba iyembe yayambala emigaire nga guno yabuukabuukaawo yanwa emindi yaba n'enviri eningi ku mutwe ng'akoba ati ndi mukulu emisambo ati obukulu bwado tibwakwogera bwogerere obukulu bwado buyinza nabamba nkosa buyinza nze tikola bintu wali ombwene kunganira kwakola bintu wamana kukunganiranga nabamba tiyeranga nti ye gumwoyo ogwenda omuntu gwamuloosa gwamweta mwene nti lwalire gundi oba oli kwenda kintu kino ida wendi n'omwoyo aye enkufa ewala kakati wali mu ntandikwa wagambye akulira abasawo b'ekinnansi bonna swe wangambye guno omwoyo ogukulira emisambwa donadona abasawo batolewa abantu ba bulido abo balyaki balyambooli balyamere aye empewo dibasamira ku mutwe gwaibwe baidukulu baana bamba ti baanaani aye baki baidukulu ezira wano mu igwanga oba mu nsi wano ali wangulu wanabamba ezira mwoyo guli wangulu wanabamba iwosinga katonda wobukulu buti nabamba navaamu emyoyo nedo nazaala emyoyo nedo obona nabamba agwa mitundu bibiri agwa mitundu ky'obukazi n'ekyobusaada antali ebitundu bimeka omwoyo gutya n'oguzaala emyoyo sigenonona mpegana oza mutasawo kulimba nti waliwo omwoyo ogundi oguli wangulu wanabamba newaimwe newaimwe emyoyo diri waimwe diri akakwate ninabamba kakati bano abeeranga eyo gye tubeera ku radio ne TV nzaakulira kino kyemmanyi olumu batera okujja wano n'obatuuza bano aba nga woŋŋambye Jajja Bujagali byakola ne byatakola lwaki bano abeerimbika mu mulimu guno abegufuula omulimu ne babba bo mubakolera ki kikyemu gwe ngaaliko omusambu ogwo kitemutereeza ekintu kino mpegano essaawa lino mu buwangwa buli muntu yakolanga emikolo edalubaale nga dimalirizanga wano nga bw'ava eitanda tulina kabaka bulamu yakuba olubiri etanda twaba ni Walusi ali Bulemezi twaba n'emisambo Kagulu ene Busoga twaba n'emisambo Muyiri emyoyo emikulu twaba ni Mayanja Sezibwa eyo n'emyoyo ndidinona ayi empegano obuzibu essaawa dino omuntu aba ku mwenge n'omwenge omungi n'enda yeningi ngakuba ati nze bamweyana era ng'ekyo imwe bamugoberera nga mumufuula ki ekyo nze byenkola mba ku mirimu mingi ino dembaku aye era omuntu yamaliza bubi nti yerimbike mu mwoyo emyoyo ndi mukuba kasaweta mu kintu nga tokituukaanamu bw'oyambala engaito nga tisaiziyo esobola okuniga ate yakwokya ebigere n'abantu abo ate abantu abo balina abakulembeze baibwe
abo obuntu abali ameri abeteekawo oba balonda bene nti ono akulembera kibiina kino ebibiina toyawireewo tuyawe ekibiina na myoyo obukulembeze bwa miki bwa myoyo abantu abalina obukulembeze bw'ebibiina oyatawe ekibiina kye akuba ati nze nkulira abasawo b'ekinansi mu kibiina kye. Ani akola ebibiina ebyo? Mbadde mmanyi since gwe overall omwoyo guli overall gwe guiding. Nze tikola bibiina era nze nza kibiina enda nkobere. Nze ndi mukulembeze mu mwoyo mu bantu abo mu myoyo ndi mulyoyi wa myoyo mu bantu abo baida wano nabalambika bulambe kyakola ki kyakola nga bwobona nti waliyo papa oba katoliki nti waliyo bafwaza waliyo ba bishop mpegano nze tijja kola mulimu gwa bishop tijja kola mulimu gwa fwaza tijja kuba musomesa tijja kuba mwalimu naye atera okuyomba ennyo wekusukka mu bafaatha baani papa abayita abatuuza zena bwabona mbenda era buli wano tulinawo abantu bano nsana okuboogera kuba baana baife amafiina mwana waife lwannama mwana wa wano jumba ligaweesa mwana wa wano onfunye bulungi babona baana era bawo obuzibu nabo batuuseeku kwanamamba naye era oli omweku kwanama oli omweku mafiina buti obukulembeze buno bwaidamu akantu kubeta sente ofuna bulungi mpegano ife ab'emyoyo abasinga nga ondagaye wano nyiza okuba nga tutambulira ku kiriwa oli kyatambulirako atawe ekibiina kye nga alikwenda mu sente ayo abawo enkontagana edidawo ediini nga digemagana abantu ate abasawo bangamba oni muna bene abasawo ku basawo ne baleeta mafiina okuyomba n'igundi ayombe n'igundi ayi leeta tugira nga tukolaki nga tutyamaku nga twogera nabo era nga diwaawo kuba bakulembeze boona nabakulembeze banga b'okuliya beeta nabakulembeze banga bankulembera kuwa kuliya apa amawulire nti ono gundi yakoze ati abakulembeze bange bakuliya era tubeetaga babeeyo basaka amawulire mwana basamireyo wansi bentaidi ayi nga omusamba dada wange abaidi nti ono gundi asamira kino ono gundi ali ku kino omala okuyida wano nakutongoza obona buno buyinza bwa dada nze nzira yiyembe nti atotere mu miti mbobo ina endoki obo ina enkanafu ebyo bintu biri mu buzaale ate biri mu kukankanga abantu wano ekikankanga omuntu kuba lino isabiro kifo kitukuvu kyolimu nabamba atambulira mu myoyo bitukuvu tukozesa kifo tukosa musaayi saddaaka mbumbuzi manyi ndiga ebyo waliwo webikoma kifo tamba nakusaba nabyoto aye bana abantu baitawo wate ebintu ebindi ebikankanga omuntu yakati omusamize alina kubaawo nga bisaawa asiba ku mindi alina kusibawo nga buli omuntu wambona amutya tayoza ngoye tanaaba tatasala nkumu bwetuna obusamize ate ogwe tuna omwoyo gwaife guli mbwa Katonda tuba bayondo saba binaina tuli bwetowaze owali Katonda waife nabamba tumusinza nitonda atuwa buli kimu kitwenda natuwa amaali natuwa obuyinza ali nabamba natyamisa bakabaka bwona buli kubona wano kale atuli ku UNIQE media era nga olumu bibuzaabuza naye kyemmanyi mujja bitegeera kuba nange ndi mu kuyigira ku set byembadde sitegeera tuli ne dada Bujagali twazze tube nga atunnyonnyola era kyemmanyi sofa bye twakakwata bye twakafunawo nga atunnyonnyola tuyizeemu nnyo ate nga tukyayiga samike gemanya ge Alan yali ku kamera era nkusaba gwe asubscribinga oshyaringireko n'abalabe nga balaba information eno kubanga etuuka wala kubanga bingi ebyogerwa ku kintu kino ekiri mu kwogerako ngoba oliawo si bituufu noddeeyo nokyawa ekintu naye nga ebikukyayisa ekintu bifo kakati twogere ku okonyeko ku ekyokusaddaaka bano abasaba simanya leeta kino ebyo ebyokuyiwa omusaayi ogambye omusambwa gwosamira go tegukolagana na bya musaayi sikyo incidents zino ezibeerawo kuba nkimanyi wadde ogusamira era oli muntu era olaba amawulire byolabalaba nti ono mwana agundi bamusaddaase ono bakoze biki
obaako wootuuka n'oyagala otuukire ku bantu bano abeerimbika mu kifaananyi kino, mulina kye mukozeewo mmwe nga mmwe abatwala gundi eno? Era nvaayo ku nsonga eyo, aizeena ndi muntu nfuna emisanvu d'abantu. Abantu essaawa dino ife abantu abatuufu tuliyo nga bwonooniiza, aye wali ate abantu abandi nga bakozesa ssente beefuula ekituufu kye batali, era nga balya mu bantu abo essente, era abantu abalyamu essente boona nga ate tebali kino. Toli musiraamu, toli mukatuliki, aye oli kwenda okulembera ate abaki oyenda seeka aida akulembere ate akulembere bana bakatuliki.